gwe eyekumidde ku Salam TV tuli kitu kyaffe kisembayo kya platform Keze tubebaza nnyo okubeera nti muzukira ku TV eno ne mugiremerako ate n'abala ne mugenda mu maaso ne mukuba amasimu mugeza kubeera nti mutuusa biki ebiri ku ground ebiri eyo wansi bemwagala n'abantu abala bagabaneko oba bategeere amanya nze Twaha Mukiibi mu kitu kyaffe kino ekyolunaku olwaliro Sabiti wedde twali ne Haji Kamoga owa Kamoga Property Consultants ku mulundi guno akomyo naye nga ekiri mukomezaawo kwe kweyongera n'okumaliza kitwaliku Sabiti ewedde twali twogera ku nsonga y'okuwandiikamu eddamu twaga nti abantu baba bagenda kati abasiraamu bagenda mu kubeera nti bagenda mu hijja abasiraamu bo baba bagenda bawandiika eddame bawandiika ekiraamo kakati ekiraamo baba kiwandiika naawe omulala atali musiraamu kikwatako kiyamba enkayane zandibaddewo nga ofudde tokoze kiwandiika ekyo kuba kiwandiika ekyo kirambulwa bulungi nnyo ne kiraga byolina ewatunda n'ebisigaddewo n'ebyetaagisa okubeera nti abantu bagabana ne bw'oyagala gwe kiwandyagadde ekizimbe kyo ettaka lyo okusinza ku ngeri gy'otuuyanamu abaana bonna bazadde baana bo ye naye ate gw'olina ebyenkizo bonna bakyala babo ye naye ate olina entununamu gy'olaba nti eyo yo ogaa nti ekintu kino engeri kyantawanya bwe kiti kyandibadde kigenda wano kati gw'oyinza okugabanga gwe obusiramu bugaa nti gaba naye oba ogenda bugenzi kuhijja bagaa nti sooka obigabe soogabe ebyobugagga byo olyoka okole ki olyoka otweyungeko abalala bagenda abasiraamu ne bakola ki ekyo kiba kikola kati n'ab'eddiini endala nammwe mulina okukola buli kiseera okubeera nti okola ki ng'era Haji Kamoga bwe yatulambulula Sabiti ewedde olunaku lwali tweyagala okweyongera okutegeera ate biki ebiri mu kiraamo ekikolebwa abantu bano njagala olamuse abatulaba mulamusizaako mwenna abatukereddeko ku makya ga leero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuli basanyufu nnyo kuba designer wo yalwa oba nadduka nzireyo alhamdulillah mashallah katayi so bamusako mwenna kutambula bulungi amanya nga Twaha bagambye the Haji Muhammad Kamoga omupa director ba Kamoga Property Consultants Limited company agula okutunda ettaka tuyigwanga ebyenjawulo office affe zisitanga Walubowa Kamoga House tulina branch nda yonna Walubowa wokka Kamoga House ojja tusanga yeah mulimu director omulala yes omukuba director ese omukama wange era siri ofuna mbitabo erinnya lya Kamoga balizemu ndi mukaaga sisinze bonna ba director sinze nzeka nze omukuba kubbo omulala ye Kamoga ani Jackie Joanisa company walize nsongera mukama wange tutoke tumale kino iroke tugende atago ujaba musomo mulala ujja kwa mulala okulota company yo gitandika otya ujaba musomo mulala so kumaliza kino twandikako inshallah taala ndi musanyufu nnyo ku bantu olunaku luli twako betwayogera ate tuzze twongerezeeko abantu bangi bakoze ebiraamo naye nga ebiwano bakoze balowooza nti bituufu ne bagenza okwejjukiriza babadde mulamu bw'ensi eno nga balekawo nga tebaleka kiraamo oba nga balinga baleka amabaluwa olina okwegendereza ensonga 10 ngaokola ekiraamo ensonga 10 zirina obutabula mu kiraamo ensonga 10 tezirina kubulamu oyogeranga munnamateeka oba oyogeranga Kamoga munnamateeka tonjawulo otya tubitegeere nkweyanjidde mukama wange oba olinayo omulala kakati kino olina ensonga 10 zolina okugendera ng'okola ekiraamo mu mateeka gambye byettaka nebyekiraamo byamateeka ne bwoba okirese bajja kiteeka ku minzaani bakipime ekipime ekiraamo n'atawandiise
tumutwala mu mateeka era amateeka egagaba era twali musango bavunaana atakoze kiraamo atwali musango bamuvunaana naye bajjayo amateeka ne bagaba oba tobigabye bakwewuunya bwewuunya omusajja omukulu omusajja abadde byakola byakola abikolaki abitegeera nateteeka kiraamu yeri azamanyiza era bw'ofa mulumbewa ekiraawo bigambo ebyogerwa bisooka kumeeza omugenzi afudde atya alese ekiraamu batalese kiraamu bakwewuunya obuyawuya bwabadde nabwo leka naawe omusajja omukulu tuba tumanyi ngaakola ki ngaategeera nenatereka kiraamu so kyabugunjufu olwokuleka ekiraamu naye abasinga obungi tebabirina mu mayumba gaabwe ate nga byamugaso nnyo nga tetagabira mu nsonga ziri abantu bano abataleka biraamu kiki ennyo kibeesibako mulimu yenga bwatyo bwayagala ngaga kubasumbuwa baba basigadde byamutawanya okukola so ayagala nammwe mutawaane nabyo asinga amaanyi anabitwala nga ye bwatyo endowooza ye nagamba sijja kikola nobukyemugamba kati nti genda okola ekiraamu wakati mulamu tambulira mu kufa eyajabiwulyage sijja kiwandiika njabirekawo anasinga amaanyi anatwala atayisa kiraamu asinga amaanyi yatwala asinga abanene yatwala asinga eddoboozi yatwala bwekiri kubanga mukusalawo bebajja okusalawo owamaanyi soka zina ensonga 10 zegendereza oba okiwandiikirawa gufuna kapeni wowandiika okirina okubeerako ennaku za omwezi zirina okubeerako kirina okubeerako amanya g'oyo alaama kirina okubeerako endagiriro ye kirina okubeerako ebyobugagga byalese kirina okubeerako abaana balese kirina okubeerako namwandu waba musajja nga yakikola n'okuteekamu namwandu bwekibanga mukazi yakikola n'okubaako musitsemwandu birina okubeeramu anaatega ekiramu ekyo mu nkola birina okubeeramu agenda kubigaba atya abigabya atya ebintu bye birina okubeerako sigininkya y'oyo alaamye n'okubaako sigininkya ye birina okubeerako mu kiramu ekyo omanya nti birina okubaako mikono gyabo abakijulira ekitaka wansi wa babiri bwekubeerako omukono gumu ekiramu kiba kifu naye buli kyenkonyeekaawo kikulu mu nkola yakyo olina okubeerako omusikaawo ani gwolese akusikire naye ekyo kiri option oyinza obutabuleka naye ekikulu ennyo tumirako executor akiteeka mu nkola bwolikola ekiramu nga kirungi notatekamu executor abaana kiteeka mu nkola obanga atakoze kubanga tuwali ajja kiteeka mu nkola tudda mu nkayana anagenda kiteeka mu nkola ekikozesa ekiramu kino nti ogenda omuntu kutematema mu mali gyolese bwogigabire bwobolese ku nsi so noteekako executor agenda okugigaba ekikuteesako omukono sigininkyayo bakonfaminge nti si kifoginge birambo biyinza ebizze naye nga babifoginga nga mugenzi bamwogeza byatayogera nakuba nebateekako sigininkya nebafoginga sigininkya ye so bakiteeka ku minzaani sigininkya yo gyeriko ntuufu oba si ntuufu kulina okubeerako abajulizi abo abataka wansi wa babiri abo tuba nti bakakase bakonfaminge bateekako omukono ogumu ekyo kitiba kiramba bajja kigobera mu kooti ekituteesako emikono egyo nti bakakase ebintu ebyo dago wabiwandiika nawe ataasoma nawe atamanyi kuwandiika osobola okukola ekiraamo noteekako ekinkumu abakooti bakirabanga sigininkyayo bakimanyi nti waliwo abataasoma era nga oteekako ekinkumu ekyo bajja kujulira nti abajulizi bano bajja kukonfaminga ekinkumu ekyo wakiteekako ng'otegeera era kinkumu kyo so gwatako atasoma atamanyi kuwandiika teweeraliikirira don't worry nti nakikola ntekyebyamu byabasoma si byabasoma nawe atasoma kiramu so kikola ate nkiba kituufu koti nebanga kiwa kitiibwa ewe ebirowoozo byekitiibwa era ereke kiragiro kubanga ekiramu kino ng'okikola nga kituufu kiba kifuse kiragiro kiragira yadde ovudde mulamu wensi eno osigala okyayogera mu kiramu ekyo mpaka byogera nga bimaze okuggwa ekiramu tekikaddiwa kisobola okumala emyaka 15 oba 2 kasa kibanga byekyayogera bikyaliwo kasa bikigaba byanga biweddewo neiba mu mwezi gumu kiba kibazo awo ensinga okubeera ndi nnyumirwa nagagga eyagaba ebintu bino kasita abigaba
ne bigenda mu mikono gyabo babigabidde abatakyalina kyayogera business ebewedde n'olupapula luyuzibwamu terulina makulu tekiina abakoze omulimu gwegwegwo ate nebyowandiise tujjamu ebitegerekeka mbawadde ne temutunda netobola ekiraamo oba owadde omuntu mu kiraamo toyinza ate okumulekako obukwakulizo tomusalirawo ngate mumwadde ate simanyi tatundangako ku ddiru ki wadde mutunda akulakulanye omulekedde akyuseemu njagala katugende mu nsonga zino owadde ensonga 10 ezisobola nti byonna byonna ntubirabye amannya njagala kugenda nga nnokolayo kimu bw'obadde oyogera ku kya omusika ekiraamo kirina okubaamu omusika naye ogaa nti naye ne bwoba tomutadde akokokaawo ekiraamo kisobola okubeerawo nga musika bulungi nnyo nekikkirizibwa bulungi nnyo kitya ate omusika asikira musaayi tasikira bintu ate nga ekikulu kya byonna mu kiraamo kino properties mugaga byalese omuntu byalese bigenda kugabanyibwa bitya omusika si kyamakulu nebwatabeerawo tugaba nebwatabeerawo nebwatabeeramu mu kiraamo ekyo ebintu babigabanya ebikola ki omukulu nnyo mu kiraamo ekyo bamuyita executor anakiteeka mu nkola obiwandiise bulungi naye ani anabiteeka mu nkola so oyo anabiteeka mu nkola gwetutwala ng'ekyamaanyi si musika era tumunoonya otwala okumusika najuzi wano wagenda nogala musika kitwale kuva kuki mukamwa kange omusika asikira musaayi so si biki si bintu naye abagabye ebiringa nga tolese kiraamu ne bagaba ne batuula meeting ne balonda omusika tebateba musika bamugulira ka 1% kebamwongerako kati 1% kategeeza ki ku bintu byobolese kati njasi kuba nti bamutese mu respect sati ya mugenzi tekirina nnyo kyamaanyi naye oba nti abasika bano beefuula ate ebbereje eyo mu byalo nda mu byalo musika mutwala dda nti oba kyamaanyi nnyo omusika lwojja kikula mu kulungamya famire wasitabanga naye nga mulungamu sibyo byayogera omusika ntujja bigoberera nolwekyo abasika abali eyo bamu obusika atunze wano talina buyinza butunda atunda atya okujjako byatunda bikiramu nga kyabimuwa nti bibyo ebyo alina obuyinza obutunda naye ebyo byekyamuwa talina buyinza bubitunda nedda sebo omusika nti noba tekiri mu musika kijja kuteeka mu nkola kigabanye ebintu buli omu afuna ebyalina okufuna omusika jesi naye bajamuwaako omugabo gwe nga ye omuki bamuwako bubi mugabo omutima omubi eri omusika ate amateeka nanti gakyuse nanti gakyuse gatukyalina essaawa zairo bagatwebagagamba nti oba azinsinzizzaako administrator oba executor noga nti ate wamaanyi nnyo mu bintu oyo tagambwako bati amateeka ge balese kati amapya bamukyekinga ndiyo abadde akolanga bakola ki bafuga baleeta za administration nofuna leeta ze mu kooti oba oli abadde atematema nga bwayagala n'agaba nesawa ya leero bw'oba nga ogula ettaka nga liri mu mannya ga mugenzi nga aliko nga administrator bakwetaliza consent y'abaana consent y'aba family members babaga batuuze meeting ne bakulondanga gwa administrator agenda okukolera ebintu by'omugenzi list ebagiwereza administrator general ne bateekako emikono gyabwe nga bakulonze ndekawo obufaananyi bwabwe n'endagamuntu zaabwe era babikwata bakisatifyinga encopies bazitwala mu kooti bakujja kwera obuyinza baagala kati mu land office oba nga ogenda kusala mu ttaka otundako yiika 5 ku 10 bajja kubuuza yeeyita consent y'abantu b'okulembera kubaga administrator tebiira bibyo obeera just administrator emunimo okugaba bintu era atalese bintu tewali nsonga tamenya abantu kufuna administrator ebijja bingi byolina ewammwe twaha mukibi bameka bwe mwafunira leeta za administration atalese bintu tewamufuna leeta za administration tolina gwojja kumenya naye alese ebintu gwebagabira leeta za administration gwebafunira bugula administrator general bagwirewo fayiro omanya nti buli bwagenda yaawo alina ebintu byagala okufuna ebyali by'omugenzi omuntu oba tolese ebintu tewali nsonga lwaki tomenya omwavu tatumenya tatuza meeting yakuki
okunganya abantu bajja batule meeting batemete bagabe impale na saati kubanga meeting ezo mutuuza abantu mutambuza kawo gemutuuza sente zone zikola ku bintu by'omugenzi funa leta administration ziva mu estate ya mugenzi era mu funa letters bemusoko okutema ko woya abateka mu sente zimusoko okutema ko sente ezikoze ku bintu kubanga tebyekola byokka bigenda mu sente atenga nyingi bino abantu bazo kulambula ngeno nga mpanvu okubatambuza onabaleta mu kibuga olobasuza mu hoteli obakeera dusaje nonga bujje bukyali bwa kumacha ezo na sente baba basasanyiza ziba mu estate ya mugenzi so baba tulese bintu twajja kutulira mu meeting ezo so olaba meeting tezitula yo nyingi nnyo balonde mu batuzira meeting ebyo abalese ebintu ebiri mu sente adi mukozi wa government obagala kayinzo batalese byapa ninga lesa akasimu NSSF bajja kutaba leta administration oyojja mutulira muki meeting so atalese bintu twali kibija kutuza muki mu meeting so olina okumanya nti at least obo ina byolese wandika kikasera kano kwese obudde buno owandike kataka kawaguliji olwadde mu kuwandika ebiramu bingi nga bwoyagadde nzo kyusa buli mwaka n'ekyo osembye okukola kyekikulu yobanji kulekera kuzomwezi dagayo ebiroko bitabula bitalina kubula mu kiramba ebintu 10 naku zomwezi zinasoseza waggulu naku zomwezi dates katuzi tunuulira tulaba eruwe tunuulira nembetanga nembeta mukagala mbiyu waawo tusakunyamu naku za mwezi kyekipya n'abasemba ekyekipya kyetwagala kyosembye okukola naku zomwezi empya kyekyalamusudawo byonna bina ekibisunsula ku byonna naku zomwezi ekiruwe kyasembye kyetwala ngeki ngekituufu kakati ate abantu ababireeta kwakati oliye mukwano gwe ono yazze na kino kati ate oli oyinza kuzoba nga tamanyi nti ono waliwo kyakola ki ono kyaleka ekyamukwano gwe mbadde kyetusinga okubeera ntukonsideringa sebo byonna bubireeta mbiteeka ku minzaani nemubyegendereza ezo nsokumi zonna zogerako mulimu abeetuuma omuntu nga tamumanyi bulungi adress ataddemu adress ya muntu muki kubanga nze sinza kubulwa adress yange nendemu kuwandiika naye atamumanyi ajja kuwandika amanya gange sabite odde olina ensonga gye wayogerako kanji kubuuze kubanga tukyali ku nsonga ezo waliwo yambuuza nga tuvudanamu ate pamba amenyo batujje tuterekemu amasimu oli yambuuza nga twakavaano kakati omusajja bw'aba nti ayina abaana be naye nga lwamutambulirako ate yatera okuwandiika ebintu bye namuyita namugaa nti jangu ne batuula namugaa nti mpandiikira n'awandiika ekirambo ekyo bwakireeta naga nti omukono gwa gundi yawandiika awo tusobola okukigoba fena tuli baana muli baana abaana bali 10 yes naye omu ku baana yetwa abadde atambulira nnyo okutaata yes kimu tekisanyusa abaana abamu abeera wali muzeeyi nnyo buli kaseera ali muzeeyi ennaku zino omugonvugonvu kakati ogenda okakkana ekiramu bakikubye ku mmeeza nga kiri mu mukono gw'oyo neminzaani nga yewunzikire saidi ye museera lusinga obungi awandiika yegabira bingi yalowooza kasitoba ne muzeeyi onotambula naye oba omaze nedda nibawandiika yes tetuganye ne signature wano kasatekako signature kuba baddewo abaddewo nga ba witness yawandiisa ekiwandiko ate witness ate gwe kiwadde kitegeeza nti omugenzi wawandiisa kiwandiiko kyo nokireeta ekyo buli muntu singa tebakola ekyo buli muntu wadde asobola okukiwandiika nawogeza omugenzi byatayogedde aho omanyi okuwandiika olwogyewo kapeeni awo noyiwako omukono gwe omukono gwoyiwako sooka weebuuze mu kiramu kino nyinamu byenfunyemu bwe olina byofunyemu nga bikuwadde mu kiramu ekyo teteekako omukono gwo kubanga bimu ku byo ekiramu kyasigala nga kituufu jasigala nga kituufu naye byekikuwadde gwe kubanga kijja kugira nti kisigalawo nedda ssebo ebibyo byekikuwadde gwe omugwe kikisobeka nti ogwe gendayo office eri wano kwa mama house kumpi ekizimbe ate gendayo zikasasuza sente omukono ogwo gwagundi
ate list y'okulanga list yamuwadde naye wadde ebintu biki n'ekyo kizimbe kye kisinga okuvaamu ssente tosoboka kyona okumanya gugenda wa munnamateeka agende wa looya akulambike gwe abo nabo abayinza okuwandiikira ekiwaime ekyo omwana we ekayekaya nyo kiwandiika egola baye yekaya nyo kiwandiika oba omulese mu buzibu kati omugizi ngenza bamuteze mwajo kimwandiisa mugabe sayini yako ng'akimanyi tebajja bimuwa ebigambo by'oyogera birina gwe bikosezza naye ate kati bo baagabana bakkiriza anti ate okukkiriza ekyo kirala ebyo bikitisa bimu kubikitisa biri bye bitalina kubulamu oba ate bikitisa ng'okyogazwa nga tuliko ebino obubonero buno jja kwa kifu singa kujjiga ekiramu kijja nga kyayulikako ebintu ebimu nga paati emu yayulikako tetujja kikkiriza tetumanyi biki ebigendedde byayolese biki byayogedde awo bakino kiramu kitwala nga kiragiro kirambira kuva gye kitandika paka gye kikoma oli alina byawandise byayesa alambise bikolebwe nga avudde mu bulamu bw'ensi eno soboleka nga okiyuzizzaako wekireeta nga mwakyokya ekiramu kyokyezaako sayidi ekimu kyajjako oludda nedda yadde twakutegera mulimu gwakwata ennyumba yes tojja kisimbako sira nti tukikkirize kasaki principle lyemu kyajja omuliro ebimu tebirabika ebimu tebiriiko enkuba yakikuka nkisesebbuka tokyabisoma ebyo bimu kubikitisa olina okumanya nti abantu bowadde abaana bonna obawadde naddala abaana bali mu myaka emito betuyita ba minors tonyigira mama waabwe bona otabawa eyo kitazizaamu ekiramu kiteesa ku bbali kyonna singa olekayo omwana nga koki nga gwe omuzaala si nsonga oba omuzadde simanyi wawaka oba simanyi wabbali ekiramu tekiriiko wabbali na wawaka muna kibatwala nga kyenkanyi omwana waviirayo yenna gwamuwakanya tuyina genda ku DNA then eyo yesalawo nti ono ddala mutuufu we oba si wuwe wekirawo nga wuwe ajja kufuna nga gwe omwana wawaka ebyokuzaala abaana tebiyinza nti byakuzanya buzanyi si byakuzanya nsonga eyaba serious omukasi ajja nti mwana wa mugenzi esookerako then basooke bamukebere nga ddala mwana kinga zikonfaminga nti wuwe abagenda kufuna ku bintu by'omugenzi ng'omwana gwabadde abeera naye tebiriko byakwaga bate butagala mulina abalina okufuna ku mugabo abalina oba omwana nga muto alina okufuna school fees naye ate wibanga mubadde musajja mukulu myaka 3 myaka 4 ng'ataddemu ensonga bakitakuwadde toza tegenda n'okereiminga singa kuwandiikako nti gwe gundi sikuwadde lwa nsonga bweti ne bweti wadde mu butakuwa kikituwandiisa wano kikyateeka nti bugwazadde olina okumuwa kyenjagala okutegeera kati waliwo point eno yabadde ya 8 executor ono baga nti yateekesa ekiraamo mu nkola babeera nga bamaze okugaba ploti egindi ettaka ligundi ekizimbe gundi byonna bamaze okubigaba ye babimukwasa waddembe okubigaba oba naye alina okudduka ewa administrator nafuyinza ati ye kasita bamuwa kitamu kataba nga wekiri ebisale bisinga obungi ogenda bugenzi mu kooti okola petition nogenda bugenzi mu kooti abasinga baladdala kyajeneraawo basinga okuba nga tebalaama asido nagala tubatuuze meeting ono yo owekiramu ajagira bugenzi mu kooti eyo gye biggweera nemusunsulire atasobola kooti mala kubukakasa kubanga bwotwala ekiramu ekyo mu kooti bajja kukulanga mu mawulire wiiki 2 waveeyo akikubamu ebituli kyalimba kyalese kifu ekiramu kibateekamu mugundi bateekamu alanga applicant bateekamu ne deceased amanya g'omugenzi nagono agala ofuna obuyinza bateekamu essaawa zino akafaananyi k'omugenzi kanoonye kaleete olwo akafaananyi wakalabako amanya nti ono gundi yafa bwati olikaga ofuna obuyinza ku bintu eby'omugenzi nawe akafaananyi kuggwasaba naye bakateekamu kazi okusa omuntu yenna aba yeebase nti ono bagambugabira obuyinza kati anajja bawakanye ekiraamo ekyo oba bakikkirize naye nga bakiteeka ku minzaani agenda bugenzi mu family court nabanga balanga mawulire nebakubamu avaayo esa zino family court bagikyusiza yabadde makindi olw'obulungi lw'emisango ebirijjo ebyo bikola kwesa kyabagenzi kooti yabadde nga temala
bagikyusizza eri wano Kasero bakyusizza yabadde Makindi naye ati tekyaliyo basenguse nguno bunyini omwezi basengukidde wagazi nnyo jaga tukumuleuko katono tukenda kubanga tuline Haji Kamoga Property Consultants twogera kutegeera ebimu ku bintu ebisinzibwa okubeera nti bikulu nnyo ku byobugagga by'omufu era okuwandiika ekiraamo tukiwandiika tutya nsobi ki ezikolebwa ekya signature abali mu family ng'omanyi oli beneficiary muntu afuna bw'obanga onaawo onoofuna toteekako omukono kifu nga tujja kuva Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe. Kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba e Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Eno ye Salam TV.
olunaku olwaliro tutunuulira biki ebintu ebirina okuba nga tebibula mu kiraamo ekiwandiikibwa omuntu nga ateekamu ebyobugagga bye ebirina okuba nga bigabibwa n'engeri gye birina okubeera nti bigabibwamu. Obadde olambulula owadde ensonga 10 amannya deeti byalese abaana be namwando bassemwando abajulizi ekyomusika netukyogerako. Olina ensonga gyoyogeddeko endala eya address njaga kutegeera erina mugaso ki? bwogenda kunira nobabuuza twaha mukiibi batwa mukiibi ayinayo bangi nebotamanyi kiwa batwaha mukiibi botamanyi muwendo tibakamuga Muhammad gye bali bangi naye Kamuga Muhammad omuntu adayita bakamuga Pata Consultants ndiyo omu kati address eyawuna kinene nnyo. Kamuga Property Consultants aliyo Elboa ayiwo mu address address box number yiye nogera box post office bajaka akamya kapa kati aka box kali manya gani goyo so ngoma zo okutegeera gutwogera ko yono ba yamanya je gali manji kumujja muki mu lukale address we kulaki osoloteka ko n'abaluganda lwabo okumpi abali okumpi so batira moja so kuba okuwanguiza si kikulu nnyo takitakirambo nembo kitekamu obo yanguirizaako ki baganda bange yegundi tata wange yegundi mama wange yegundi ngowandiika yongeramu nino watu bitaddemu si bikulu nebo bitekamu obo bayambyeko okutegeera nti ayawandise yegundi muganda we yegundi abamu ku baganda bokumpe be bano abamuzaala gundi obadde muteekako nejja bagenda okuziika ate kati oyongera kukalubya ati gambe ekiraamu kiba kiragiro kya mugenzi abaali salagidde muzikanga jindi kubijja byejindi era bwe basinga ogamba basalirewo nga tebalama ne baba erama bakiramu kirwala ki kyakulembeza yagamba ki kyobala kibasobola okubuuza nga mumaze okufa basobola kubuuza ebyo omugenzi ono abadde atya afudde alamye bafudde talamye batulaka meeting awo nga bakola ki enkya saa 8 egendi bo basalawo nekiba nga wawandiika yagamba bwati ne bwati oba olese olagidde era byolagira kasabye biggwamu byogabe kasabye biggwamu kyekirina mugaso pakikomyawo yalama kumuziikirawo kakati wali wagaye nti ne bwatateekamu musika ekitegeeza ekiraamo osobola okuteekamu byoyagala nebyotayagala benyini ati kikozesa kyekyo ataramye ensi ejyokusalirawo byokoledde emyaka 6 byokoze emyaka 5 bajja bigaba mu nnaku 2 bigwewo bajja byegabira anasingamu amaanyi ejjo bitwala anasingamu akuba n'abanene mu government ejjo kutwala kubanga byaba bifise byakirwanire nabwe bibyo banga wakola ekiraamo property zolese sijasirwanire sizasinga amaanyi ejjo kutwala wabula byogweyagadde atwale yajjo kutwala lwaki kubanga wateko owandise oba tuwandise oba weryaza amanyiza tolina goyamba okuwandika weyamba weka tolina gokolya favor kuwandika wewe jokolya weka nti byokoze emyaka bikumenye ebingi byokoledde ku kye emyaka emingi bekane kufa togge babo batawa tuwandise bigenda kufa togge bitya nti gotayagala yadda twala ku bintu byo yagenda kubitwala kulwaki bajja kujjanga ye muganda wo ajja kujjanga ye mwana wo nenga balitu abadde kuwulira abaita kuwuliriza abadde akukuba abenga yabitwala kubanga bajja kutubuuza ani omwana w'omugenzi meeting yajja kutuulamu enagaba ajja kutuulamu ajja kuba yasinga ne eddoboozi mu bana abalala so bw'owandiika oba omukomyeko era estate erimu omuntu alami tebaamu nkayana nnyingi nnyo ng'etali mu muntu atalami era enkayana esinga obungi enkayana zino esinga okuba enkayana mu famire buli wamu ogira bwoti nkayana bantu kwefuula omusajja yafa nga tewali nkayana niye okuva lwe yafa
enkayana ne zitandika mu family enkayana zibira ddala ekiraamo ekyo nabo batuuze babaga kyeki bakayanya bintu bya kitaffe bintu bya myamaffe kubanga tewaliyo obuwandiike bagoberera tewali reference ekiraamo eba reference omuntu aba agenze naye ate aba alese reference byagala bitambuzibwemu nkugambye ekiraamo kyekiwandiiko likyaleka amuwakanya nawe kola ebibyo ekiraamo kyekiwandiiko omuntu kyakola nga mulamu ng'ategeera bulungi ng'atese mu byagala bimukolebweko ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno that's a will byagala bikolebweko ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno bibeera mu kiki nebyetagala bikolebwe era nabyo bino biteekamu so gwe mugaso gwakyo okuba singa obungi balowooza tebagenda kola ki kuba mu bulamu bw'ensi eno bulamu bw'ensi eno obuliwo bwe kaseera buseera kigayaza nti nakola ekiraamo balimu mentality nti okola ekiraamo ogenda kufa atakoze ekiraamo afa nakikoze akola ki afa so ekyejjeemu ekyo kiba kirala kizinga gayaza abantu ng'ekyo bwe nakola ekiraamo kyabakadde ku ledio zibika abe 18 aba3 ate nga abenkaga bakyaliwo so gwe bwoba nga olina byokoze teka mu buwandiike please abasinga okubeeramu enkayana esinga obungi omugenzi nga takoze eki kwegayalirira tiwandiibase kiro nebudde ne bukya nga tuwandiise ki tukirizibwa genda makka fe wagendako emakka teba allah nawe kutwala emakka okole hijja tokiriza kugendayo yaka sawa zino bagenda mu gwa mukaaga naye baliwo kati bali mu misomo egimu ku misomo egisookerwako onokuleka nga owandiise ekiraamo kiwandiike wandika mu lulimi lwotegeera wandike mu lulimi oluzungu oba omumanyi wandika mu lulimi oluganda wandika mu lulimi olusoga wandika mu lulimi lwotegeera nti komite ero oba oliwandika kijja kubandika tenze kamoga ate mpateke ekiraamo nga kiri mu lusoga bagamba byawandise biki bino tebajja bitegeera iwandika abantu bebanategeera obanguyize so ogenda wamateeka ajja kulambika genda kiwandike bwoti ne bwoti togenda maka tuwandise kiki towandise kubanga yinzo bogenda webali yinzo obutadda oba tozze biki bigenda okukolebwa ku state yo lekango biwandise obirambise bulungi omusajja wawandiika ekiraamo kino n'akirambulula bulungi wansi neerabira okuteekayo siginicha awandise ebbaluwa si kiraamo kiteveeko kiwandiko kiryawo tekirina makulu tokireeta na mu bantu tokireeta mu bantu tataddeeko atya yerabira atya n'ababaddewo batadde ku kyate balina kujulira mukono gwo ababeerawo tebakyala kyebajulira mukono gwo biri mukyamu ebibyera yasayininze atoba tosayininze bayajulira ki bagakwekobana sebo bagakwekobana mugaga wali mumali omugenzi tebategedde si byakwekobana gwe kumanya nti kiwandiiko kyalese kiroka ku mukono gwe bugwa nga teguliiko siginja nga teriiko tojja kunyumya mbu mugenzi yali akooye yeerabira tebiri okwerabira tebiri musole mulayini y'amateeka omuntu asazaamu ate ekiraamo kyo ekikyo kyennyini awandise ekiraamo byonna gyebiri musajja alambye naye n'atuuka ekiseera nagane naye kati bino naama byaki balyegabira ayagala kukisazaamu akola atya bwowandiika oba owandiise era omukusazaamu olina kuwandiika kali gwe kyokola okikyusaamu byewali ogabye wali nobanga obikyusiza nga bigabira muki noga nti bajja kwegabira era nakyo nti bajja kwegabira esawa nobirambika weyagala baki oyinza obanga katingabanya yekusumbuye omwana gwe wali owadde akujemedde tokyamuwuliza yakubira ekisoma oba ali bweru mwiiki takyakuba amazima ake ebitakola ki takuba nonyiga mbona obutakuba bukubisimu abazadde ebibajjako waya biba bitini gwe byojemere biwulirizibwa ensonga nnene nnyo eyo tumane tankubira simu yo akoze ekiraamo waddemu kikyusa talina gawa notisi nti alina kukyusa kati mpe notisi bweti nga sowandika ekirala nti akusomezi bwezi nokyusa tekako bikyo gwewandika bwewandisi ki nowandiika byewagala nokyusa entema babireese ebiraamo ebyo kusa kulaba nakuzamu ekiwa kyasembyeyo okukola byera bikuwadde bino mukyama ekyasooka yes tolemerako mukisembyeyo tabikuwadde musembyeyo tokola ki
baba ne kiba kunganya mu meeting yawe mu meeting back from farming signature ntuufu boba chikola togobera ko muntu omu mumo babakola na tuleyo na wandika yeka natakola muna copy bobo genzo wala na typing aja kusho printing a copy eziwerako nero tujja printing a copy emu atoyo chemu ogamini kati riforo ko bajja kujja bajikirize bano kino kwera mu original form yacho wangu kobe satu ekibuzo kira nina Haji Kamuga ab'ekika baatuula be bakulembera ekika ne bagaba ebintu by'omugenzi nga si baadimiti tibayise mugundi tibafuna mbabawa omanyi ebintu bya kooti bitawaanya nebeerayo mwana yeemulugunya kiki ekiddamu naye nga abakulu b'ekika jjukira omukulu w'ekika munene nnyo munene abakulu b'ekika munene nnyo sagala oseke abakulu b'ekika bajja wano ne bakuŋŋaana ne bagaba ebintu ebyo ebintu babigaba omwana yeemulugunya akola atya anti olina okumanya kya mirundi ebiri ekyobuuza kiri technical kya mirundi ebiri era nja kukiddamu nga kiri technical emabeganga mu 1996 tonagwawo kasamba tuka mu Buganda wano ebiramu ebyo family omuntu yafanga family yatuulanga ndiyo negaba bwe yagabanga baramuzanga file ezo musobola mpaka wa Kabaka Kabaka nasayininga ku mpapulo ezo kiwandike kibagaba yemu distribution kasaka bakategangako omukono kyafanga kiragiro emukaga mukaga okudde eri mabega kaga mu 5 kaga mu 4 ejo nako ki kasajja Obwakabaka mu myaka ejo ne biyimiriza ate ebitabe ne bikwata ogala je ebiri akabaganene bwega tigabaga myufu bagatanga SR engaba yaje bagabanye eyo nakati ekyali ntuufu tosajja wakanya jibatulanga ne bagabanye eyo engaba je bagabanye paka munkaga mukaga kudda mabegeri mtu yafanga batambuzanga ebiduki binsezo mpaka wa Kabaka nateko mukono saida de muteza na signing kyafanga kiragiro era engabanye teyinza kukyusibwa osanga yadenga jibimu nga zali unfair zimu so mtu yalina siku ya mailo 5 nagabira omwana omulenzi siku ya mailo 4 kitundu abana abasatu nabagabira akasigaddeo abawala nakati nabawala ne bagenda mu court tosa kukyusa kibawandika ekyo kyali niyo kasawo ya leero tebenza kutuula mbiru ya mugenzi bone basalawo nga bagadde nga tebagenza ate mu court tekiriyo kibagaba tosa kasawo mino kumagena muki court emala kukakasa biki temuna buyinza bugaba emala kakasaba bagaba temuyina buyinza bugaba bomagaba wa muri bakika kali muje mu family meeting mukweki muwerewo yabatuuza asije soka chabuuza mugenzi aleka abaana buminga mu boardroom munge okutesteza zo kubuuza balabo mugenzi baruwa na mwandu baruwa se mwandu baruwa atawulidde ku ekyo mu kitimu agwa fuluma ko wabweru ebigambo bisooka opening remarks ziba bwezi kyo agambeta abana bo mugenzi baruwa na mwandu aruwa se mwandu aruwa ataka mu kiti ekyo byenjogedde fuluma ko wabweru toli mwana wa mugenzi toli na mwandu toli se mwandu guti tukwagala wano fuluma ko wabweru lwaki wafumya wabweru bano balesewo be bakowa mama wo mugenzi bamugobyemu tato mugenzi bamugobyemu omugande bamugobyemu abo tibalina basoke bamufulumya wabweru asokadde bano abaana bibaki basokerwako kati abo basarawo kati ani agenda okuba administrator waffe bana ayo kwa ngati walama obagala kusalira kati olwo bazo kutsala balondeko omuntu omu babiri oba basatu officer nisoni yanzo kusala nti sija kusaba tuza ku office yange wano batizi ngizike ku kyalo mutule wa mukijje wa mwemba mutuula meeting eyo mugenzi weberanga era mu mpereza list y'abaani ababaddewo ne bemulonze bugandi abaddewo ono abaddewo ngaani otekawo nekiti mubadde tebadde mukwano gwe tebikola lina mukatini sokodde wawe butumala basalewo ebasalawo ebasazeewo
bebajja okudukanya estate y'omugenzi abalonzi omu abalonzi babiri abalonzi basatu bo kyebana bagadde so bobolese ngo wandiise oba omaze okwesa nga osunsudde ebintu bye bwe tuwandiise bijja ku nzijukira bulungi nnyo nze kitaffe yafa tuula mu lukiiko luti kawaze waka kaawo buli mwana atuulaawo abaana baluwa omu babiri yabeebalira namwandu n'abala tadaga nti okay bw'amala okuwandika byawandiisibwa n'abitwala twali tugenda ewa administrator general be balonzi abagenda okubeera nga bagundi baluwa kakati abo okubalondamu nga tekuliiko mukyala wa mugenzi nanti muddeeyo mumuleete banga mukulu nnyo kakati bw'abanga tayagala kubeera bw'aba tasobola kujja awandiika kakasenti saagala kubeerawo ebintu nga babikaka andi bali batulugunya nnyo bannamwandu bagana okubazza ssebe ewaabwe omenyese ne mukyalawo muzadde abaana bw'ofanga baga nti mwana omukyala adde ewaabwe anoneyo bamugoba mu nnyumba addeyo atya nga nze namuleeta abamugoba waki nga bakika balala nemmere walimira tebagala addemu nakulima ekitabani kizibu nnyo tolina buyinza omugoba kakati gwe oyinza okuba nti ebintu bino birala naye nze nina ebintu byendabye nina omusika gwe mmanyi yagoba namwandu mu nnyumba n'amaka n'agasaanyaawo bangi era kyolina okumanya nti kawe bwatula mu meetings ezo akola kyoyita cause report report eyo gyakola aba alina okulambika abadde babadde mu meeting basazeewo kibalonzaani ani gwe baagala abakulembere tatula mu ofisi eri nasalawo obusazi nga yekaawo oba kawo bwe buyina amakulu nga ateesebya ebibuuzo byawano mu nkola era bwamala okubiwandiika ebyo addemu n'abasomeramu biki bye mukanyizaako bwemunakanyizaako mubijjiramu awo bw'akyusa n'agenda namunyanya munoneza amannya 3 n'atisaamu eryokuna eyo lipooti ebeera nfu lwaki temugikonsentinzeeko nga famire kawa alina kukola byemulagidde abamukozi wammwe abajjasa baye kubalambika nakola lipooti etudde nakusomeza etudde bameka abagibaddemu balonze batya buyinza leka bintu ki so nemugiweereza adisa genero laba certificate objection mukatwala then nemugenda mu kooti nemulanga mawulire teka obufaananyi bw'omugenzi kati babyongeddemu kannatti nawe wagula ettaka ly'omugenzi olwera kuleeta ekyapa nga kiriko administrator mubuuze leeta consent y'abaganda bo abakulonda bulinga okufuna obuyinza ate consent ejja ng'omuntu agala kutunda consent za mirundi ebiri bwoba ofuna leeta za administration family erina okufuna consent ya family bakasange bakonsentinga nti gwe bulonze gwe mutuufu bajjako obufaananyi bwabwe endagamuntu zaabwe ne basaina okusayininga era kati noba otuusiza ekyapa kiri manyago nga administrator bwoba otunda tundako yika 5 ziri yika 10 tundako 5 wenofuna consent yaabwe kati kyekipya libadde bakolanga ebyagala buli omu obufaananyi n'endagamuntu yena nditutunda ate netera tekimala guest of titles ayinza okugamba nti yadde musayininze bano basayininze nja kubala bako mu maaso gange bajje okufuna obutunzi ane takaso sayininga liba ligenda olwo nga telinabulirayo anakonfaminga nti lyadibulirayo mu muki mu butuufu buli omu teritera kuba advance komawo ejjo nga maze genda muki ogira mu kooti kooti eso okisazaamu edde oli yatunda nga talina buyinza n'atunda kooti eso obisazaamu erina obuyinza sinsonga akitunda bbanga ki kooti mala kubawuliriza mwenesa okusazaamu nejja okubandika tonna akutunda sawa zino kukyusa butwala transfer nga eriko administrator yakusayiningidde kibeetaagako ekirala consent ya family eruwa ba consent eyo olina gyewateeka mu kooti ngaofuna obuyinza neeno zirina okukwatagana bwogamba nti ono yafa leeta death certificate ye kuba munira laga nti ono bakozi baliko 5 ono omu yafa kigandi kati ettaka lyoli omanya g'omugenzi siryangu nga wadde okisuubira lirimu ki wegendereze ng'oligula owaayo sente zo
Oyinza okugula empewo. Banji abaziguza empewo nenga bawaddeyo sente zaabwe. Bwe bazuwa tonyumya mboozi. Tonyumya mboozi oba talina buyinza muki. Baba yakyusa ebiwandiiko nga yabikwatamu mwateesa ku birala ate n'akwata mateeka amannya amalala. Kitegeeza yakola bibye. Bwogenda mu kkooti bajja bichallenging eyo babisazeemu bye yakola byonna. Si nsonga oba ye mukulu wammwe oba ye Kasaba nga yakola ensobi. Yo kkooti teyagala nsobi nnyingi n'ebeera nsobi emu. Tugamba amateeka kakokka twalonda abantu bana niyakyusako omu yekka asasa tubatuufu. Kasaba ng'akyusizza. Kasaba kuba ensobi emu teetaga nsobi nnyingi emu emala okusazisaamu ekyapa. So ino kumanya mbu ekyokola mu ttaka ino kubanga ogoberedde amateeka. Oba togoberedde amateeka gajja kukulamula. Noba tuyagala amateeka gakulamule go gajja kukulamula ku mpaka. Akadde kaweddeyo kigambo kyosembyayo Kamoga tuzoke tuva. Nkubiriza abantu mwenna wanda wona ku lwaleero gamba taatawo jjajjaawo mukubirize oba takoze kiraamu akikole. Oba tokoze kiraamu emmali gy'okoze yonna egenda kufa togge ogenda kuleka enkayana. 90% ku misango giri mu family court jijja kuba nti balese biraamu. So muwandiika emmali oba ogisevinze oba lese olagidde bulungi oba lese otesese bulungi oba towandiise estate ejja kutwalibwa ng'eta omuntu atalamye omuntu ng'ataafaayo omuntu eragajjalira. So tebeera mulagajjavu teweeragajjalira ofunye message eno wandiika tikitegeeza nti owandiikako ekiraamu ogenda kufa. Awandiisa kiraamu afa nawe atawandiise nawe ofa. Tuyanzige mubadde balabika lungi abulunaku olwaleero twagala tukwatagane nate olunaku olw'enkya mu program yaffe Omukeze olwaleero tubadde ne Haji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants. Nze Twaha Mukiibi njaga basi bulya wano mubeere bulungi Katonda abatukuumire mweraba.